Muganda agamba nti kyoyagaliza embazzi kiwayagasudde. Timu Eddie Kenzo muliro ddawa. Yes, mugamba mutya mwena abali naffe mbaniriza natoneno ku mukutu, that is NCK TV. We bali kubanga oli naffe bali kutambula naffe. Gikenzo gite gitambudde gite. Timu Eddie Kenzo muliro ddawa. Mwanguweko waneno nina agwocha anti fe abaliko essaawa yakakati fe aba trendinga. Ninga mugamba mutya muli mutya yonna gy'oli yonna gy'osinzidde kugamba kimu nti omukutu guli mugokka NCK TV gwata na subscribinga ke kaseera okubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment y'ebisigadde tulakalira nywera weesirikire mbenga nga kuwa. Munnange oluvannyuma lwa Eddie Kenzo okuvaayo mu lwatu nakkiriza n'agamba nti mukyala wange ekigambo kye tubadde tulindiridde ebbanga ddene naye juzi yavuddeyo n'aba nga akiteekawo wepo ne tugamba abantu nno ne batandika okugamba nti ekisigadde kyeki ekintu okikole era bamizishani banne ne batandika omugamba olinze eki bannange totulinza. Abamu ne batandika omugamba nti ne gomesi twamaze dda okuba nga tuzigolola. Abamu ne bamugamba nti munnange kanzu zaawedde dda naye jjukira tuli mu kisiibo. Kati wenjogerera first step emaze okubanga eggwa yeno gye bayita okuwoowa kyo kyawedde era ng'essaawa eno Nyamutoro hajjati awedde emirimu ebirala bikyajja naye nga ekyo ekyeddiini kate kyali kubuuza kulala era tujja kubanga tubaleetera n'erinnya lye baamuwadde ery'Ekiyisiraamu nonno nalyo bajja kubanga bakola kye naye nga womanyi ebintu by'okusoma bino byo bizibu. Tomala gakwata linnya n'ogamba ngenda ddigattako. Omuntu asobola okuwaabira kati bo nga baba bali mu politics. Omuntu asobola okuwaabira n'akutwala mu mateeka n'agamba nti si ggwe nti tewasoma. So oba ng'ogenda kwongerako erinnya eddala mwina kgenda mu kkooti n'olayira n'abaloya nga we bali n'olayira n'ogamba nti ku mannya gange gennyina gano na gano ngasseeko na lino lyange. So ebyokugattako erinnya lyo ndowooza lijja kubaako temporarily nga tulisoma nga tumanyi nti nalyo lirye naye ndowooza tasobola kubanga aligattako ku document naki mpaka nga bagenze mu kkooti n'alayira nti n'erinnya liri nalyo lirye. Amateeka bwe gatyo we galagira. Kubanga tulabyeko ebbanga ddene waliwo MP yatuuka mu bizibu bwebityo nti yali yajja salinga mannya malala ate primary n'akyusaamu ate secondary munnange munne n'amusimba mu mbuga z'amateeka nti teyasoma nti amannya ge yakozesa nti gaali ga muntu mulala. So ebyo just nkalesemu as a by the way naye ng'essaawa eno wenjogerera Nyamutoro waffe Nyamukenzo waffe essaawa eno hajjati awedde emirimu. Kati temukyabuuza temulina kye mutugamba batimu Eddie Kenzo fe abaliko essaawa ya kakati abalala temulina kye mutugamba. Omwana yoyo yanekaanese bitya bagiyita hijabu tombuuza munnange oba hijabu oba ki naye nga kyo kye nsobola okugamba nti yeebikkiridde bulungi era ayambadde bulungi naye Eddie Kenzo owuli omulaba ekintu bamaze dda okuba nga bakisiiringa. Kati ekibasigaza ndowooza nika awo sibitegeera bulungi waliwo kola ki naye nga ndowooza byebyo abategeera obulungi. Eddiini y'Obuyisiraamu sigitegeera nnyo era sigigenda kiwanvu naye nga kyensobola okutegeeza essaawa ya kakati agaliwo gali nti bamaze dda okuba nga bamuwoowa. Awo ebisigadde simanyi difference y'okuwoowa n'ennika awo sibitegeera bulungi. Abayisiraamu munansonyiwamu akatono naye nga ekyo ekintu kyawedde dda era ng'essaawa ya kakati Nyamutoro hajjati waffe oba ye Shamimu oba ye Shakira oba ye Salama oba yaani temumbuuza naye ng'erinnya tujja kuba nga tuli bagamba mu maaso awo lye bamuwadde ery'Ekiyisiraamu. Robert Shua yakugambye nti munnange kwata mpola. Bigambo bya Eddie Kenzo ye kennyini yagambye nti munnange mu bulamu bw'ensi buno kirungi n'otukwata mpola. Tambula mpola mpola topapa nti kubanga wopapa oyinza okutomereramu nti genda mpola 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 step by step mpaka omukama waba ayagadde ajja kutuusa ku ekyo kye yakutegekera.
oba kye yakutondera nti kiriba kikyo. Si bigambo byange, bigambo bya mukulu Edrisa Musuuza, oba omuyite Eddie Kenzo, oba omuyite the big talent CEO, oba omuyite bawa minisita omu bw'ati. Omwana kati alina titles nyingi nnyo naye nga munnange essanyu gyereere lye tulimu ffe batiimu Eddie Kenzo, batiimu Eddie Kenzo, batiimu Semyekozo, ssanyu gyereere lye tulimu era nga essanyu lye tulina lya mwoki wa gonja. Tuli basanyufu kubanga kino munnange tubadde tukirindiridde ebbanga. Ebigambo bingi ebibadde byogeddwa, ne bamusibako ebigambo bingi, bamuyisa amannyanya naye nga Mukama agamba nti nedda, beera mugumiikiriza. Era mu bugumiikiriza bwe munnange yagamba nti sijja kubuukawo nakiwago, kaninde enkota. Leka Mukama wamuwadde enkota ennene nnyo. Waliwo kuba nti akuwadde enkota naye nga kakotakota, naye yamugemulidde n'amuwa enkota ennene nnyo. Okitegedde? So mu bugumiikiriza bwa Eddie Kenzo munnange afuniddemu. Tubaagaliza birungi byereere era tusaba Mukama Katonda abatukuumire, Banyamukenzo baffe, Mukama abatukuumire era tulabe birungi byereere nga bwe batugambye n'abalongo, era twesunze n'abalongo bannange. Era simanyi nakumanya naye nga Mukama mulungi nti Eddie Kenzo abadde mugumiikiriza. Eddie Kenzo abadde mugumiikiriza. Eddie Kenzo bamwogeredde ebigambo. Eddie Kenzo bamuvumye. Eddie Kenzo bamusibyeko buli kintu ekibi. Naye Mukama oyo talemererwa. Mukama talemererwangako. Era nti munnange wogumiikiriza mbusoosoli watafa atuuka ku Eyengedde. Bannange Eddie Kenzo tumwagaliza birungi byereere era tusaba obufumbo buno Mukama buyiweko amafuta, bubeere bufumbo buswaze bonna abagamba nti nedda mbu Eddie Kenzo mbu omuwala simanyi amwagalako ssente lwakuba minisita. Eddie Kenzo alina ssente. Ani yabagambye nti amwagadde lwakuba minisita? Omanyi nga yamwagala nga tanafuuka na MP? Ebyo byonna mubadde tebimanyi, naye ffe bwino tumuyina era byonna tubimanyi nti babadde nga baludde, naye ng'amulinzeeko munnange asooka abeeko ki, azimbe kaliya ye. Naye kati weetuuse kaseera kakano kennyini kokubanga ate embaga ejja mawuuno. Embaga ejja mawuuno nakibagambyeko ekintu ekyo nti mulindirire essaawa yonna. Embaga ejja mawuuno ejja kubanga emenya ebitooke, ejja kubanga temanyi yaani oba yaani, ejja kwogeza abantu ebirimi, ejja kubanga etuuza abantu obufofofo, ejja kubanga eyogeza abantu obwama. Y'embaga ya Eddie Kenzo ne mwana muwala Nyamutoro, Banyamukenzo baffe. Nkugambe kindeke ki naye ng'ekirungi kiri nti bannange masanyu meereere ge twogeza. Masanyu meereere bannange batiimu Eddie Kenzo. Ebintu ebibadde bingi naye Mukama mulungi. Mukama mulungi nnyo bambi nti agumiikiriza, mu kugumiikiriza Mukama n'ayanukula essaala ze kubanga Eddie Kenzo kiki kye batamwogeddeko. Ne bamusibako abakazi ono n'ono, ne bamutuuka okumugamba nti alya bisiyaga tali wasa. So munnange Mukama waabanga amugulidde oluggi n'amuwa omukyala n'asalawo asetolinge, bannange Mukama mulungi. Ate ovanga ku kintu nga omuntu abadde si ddiini wo, ovanga ku kintu nga omuntu abadde tasoma ddiini yo, naye olw'omukwano n'asalawo n'agamba nti ŋŋenda kyuka mbeere wa ddiini. Tubalabye bangi nga bafumbo naye ng'omuntu agamba nti ojja kusoma nga ddiini yo nange nsigale mu yange. Bangi naye wano omukwano ne gutuusa omuntu n'agamba nti nange nja kubeera tuli babiri katufuuse omuntu omu, nja kuba nga ntambulira naawe w'otambulira. Ekkubo ly'oyitamu lye ngenda okuyitamu era nga ndirwedde. Bannange si kyangu. Anyway naddala ffe Abakatuliki si kyangu Omukatulisi okumukyusa, okumuggya mu ddiini ye n'omufuula si byangu kale, naye Mukama mulungi era twebaza Mukama Katonda nti kino akisobosezza era kati ekisigadde nabyo ebisigadde byonna tumanyi nti Mukama ajja kubanga bibatuusaako kubanga mulungi ate mwesigwa nti munnange w'omwesiga era akuwanguza.
Eddie Kenzo amazidde okubanga awangula. Yasamba gamba kimu mikono gyaffe mwena abali naffe mwebali kubanga muli naffe ate era mwebali kubanga mwekumidde ku NCK TV. Muli mutya mugamba mutya abatana subscribinga baganda bange ke kaseera okubanga subscribinga oringinge that notification bell sharing liking sako nokubanga oleka comment yo ebisigadde buterevu wetuli nnyo tujja kubanga tugakutuusaako era tujja kubanga tutambula wamu munnange wonna wooli abali mu kisiibo mwebali kubanga musiiba ababalina ke batodde okubanga babasiibulula namwe kyemukola kyamaanyi nnyo era tusaba nti Mukama Katonda abenga abaddizaawo mu bungi. Embaga ya Eddie Kenzo ne mwana muwala Nyamutoro eyengedde nga wana bagamba luli nti tubeera alate buli kimu nja kubanga nkibatuusaako neno buterevu era nga ssaawa yonna n'abagole bo kennyini baatugamba n'omukyala yavaayo Nyamutoro n'atugamba nti ssaawa yonna nti ssaawa eno siri naye essaawa eno yonna nti ssaawa yonna nja kubanga nfumbirwa era eno step gye bakoze eyo number 1 naye nga tusuubira ebinene nti omumaaso awo bijja kubanga biggwawo ate eno embaga ejja kuba mawuno nga ejja kubanga eyogeza abantu ebigambo musigale naffe tukombo.